Essula gye tugezeko egamba nti akali amaggwa ke kamanya bwe kagakyusakyusa. Ge yayiiya gaali ga kwewandiikira bbaluwa ng'eringa eveeka era ng'emubikira mukyala we nga bwe yafa era nga bwe baali bamulinda okujja amangu n'embiro okuziika. Bwe yamala okwewandiikira ebbaluwa eno eyali mu Luzungu olukyamukyamu n'agisomamu era bwe yatuuka ku lunyiriri olumuyita okugenda amangu okukola ku by'okuziika n'alabira ddala nga amagezi ago gamuyamba nnyo bulungi nnyo. Amangu ago n'ayambala essuuti ye eyali esinga okuba enzirugavu n'atambula n'ebbaluwa eno mu ngalo ng'akotesa omutwe era nga munyiikaavu nnyo. Yayitira ku dduuka lya koleji n'agulayo gaalubindi z'omusana n'azambala olwo n'ayolekera erigenda ewa Flora era yamusanga akekeza teepu mu ofiisi. Paul teyakonkona na kukonkona, yayingira buyingizi. Flora eno ng'akyatunudde mu katabo ke yali akopololamu bye yali akuba mu teepu yamubogolera nti lwaki oyingira nga tokonkonye? Paulo ne yeetonda nti nsonyiwa mukwano. Mu butuufu Flora yali tategedde nti aboggolera kabiite we naye bwe yayimusa amaaso nga ku munne kwakuba amaaso ye kabiite we. Kati kwe kumubuuza, darling, kiki? Munne kwe kumugirayo omukoko gw'ebbaluwa amangu nga Flora amaze okugiyisaamu amaaso kyokka nga tategedde bulungi Luzungu. Yabuuza munne nti kati ndowooza tewakyaliwo omuziziko mu ssuubi lyaffe ery'okufumbiriganwa. Simanyi olaba ono senga byali bituufu ddala ng'afiiriddwa omukyala, laba Flora ye byalowooza tewakyaliwo omuziziko, oyo agenze tumuwonye. Mu butuufu oluusi mbadde ntyamu mukazi wo wabula darling kitalo nnyo bambi. Ko Paulo nti kikulu nteekwa okugenda kati ate sirina na ssente bulungi ate mpisa yaffe Semwandu taba nno Semwandu obeerani mulekerawo muyita Semwandu mwerabidde n'erinnya lye naye taba Semwandu ateekwa okukungubaga okumala omwaka mulamba. Ko Flora nti ekyo nakyo si kibi kijja kutuwa ebbanga nga tweteekateeka kyokka omulenzi alowooza birala omuwala alowooza birala. Ebyokugenda ku kangende mbikukolereko. Omukulu ajja kukuyamba omanyi akwagala nnyo era nange nandyagadde ngende naawe ng'omubaka wa college. Ulira ate bwaleeta bwateeka amajaani mu buugi. Ebirowoozo byonna Paulo yali abisembye naye ekyo ekisembayo ekyombo kugenda naye. Bwatyo kwe kusala amagezi amalala nti darling tetwonoona ssente bwe tutyo ezanga ate naawe ojje ssente zino tugenda kuzeetaaga nnyo nga nkomyewo okuva mu kuziika. Kino nakyo Flora yakiraba nga kyamagezi era yakikkiriza kyeyava akwata ebbaluwa eyajja okubika n'agitwalira omukulu ng'ayagala amusabe ayambe Paulo mu by'okugenda okuziika. Bwe yaddayo mu ofiisi yasanga omukulu alina omuntu gw'ayogera naye era bwe yawuliriza eddoboozi lye nga lya Legistra omusajja ono Jones. Legistra ono yali azaalibwa eyo mu bugwanjuba. Yali amanyiddwa omusaaze ennyo era nga mwogezi kyokka nga ayogera Luvenge ate nga wa lugambo era nga sagala musajja kubanga oli wa lugambo era nga bwakusanga ng'ositamye ng'otuula butuuzi taagala musajja kubanga azonze ebigambo. Kale nno Flora teyayagala kulaba mukulu nga ne Legistra waali kyokka yali yakatuula essimu n'evuga. Bwe yagiweereza ow'omukulu n'amugamba nti Flora okomyewo ate jangu wano. Flora yasalawo atwale omukisa guno okwanjula ensonga za Paul ew'omukulu. Bwe yatuuka mu ofiisi omukulu n'amubuuza kafayiro omwali kopi y'okwogera kwa Paulo kubanga Reverend wa Watson omwawule w'obusumba obwali bubalinaanye yali asomye ebimu ku ebyo Paulo bye yali ayogedde mu lupapula lw'amawulire naye nga yandyagadde okuyita Paulo okugenda okwogerera
okwogerera ekibiina ky'ekkanisa ye kyokka ng'amaze okulaba okwogera kwonna nga bwe kwali. Flora wano we yalabira akakisa k'okubikira omukulu wa college ne registra. Mukyala wa Paulo nga we yafudde yabalaga n'ebbaluwa yajja okubika. Registra yagiyisaamu amaaso ate n'agiwa omukulu ng'amaze okugisoma. Registra kyeyava yeekunkumula nti nze sitegeera baddugavu. Paulo yawasana dda. Ebiwandiiko byonna bye nnina ku ye bigamba nti Paulo si mufumbo. Ate mukazi we ekyo yafudde. Koli nti era Florence ono yabaatubuulira mu ngeri yonna. Florence saagala kuyingira mu nsonga zo naye mpulira empulubujjo nti ogenda kufumbirwa Paulo ate gwe obadde okkiriza otya nti alina omukyala. Wabula ebyo si bye byennakuyitidde kyokka ne byennakuyitidde tugira tubireka. Paulo ono alabika si muntu mwesimbu. Kankubire Reverend Watson essimu agirabye n'abizza ku bbali. Yo ebbaluwa Paulo gy'agamba nti yakubika gijjeemu kopi eteekebwe mu fayiro ye ne Paulo muyite mangu ajje wano. Paulo yajja yenna ng'awejjawejja anti ng'ateekwa okubeera ng'afiiriddwa. Registra yagaana okuvaawo kyokka Flora baamugobawo wabula naye n'agaana obutawulira byogerwa. Kye yakola yasiba oluggi lw'emiryango n'ekisumuluzo n'atambula obugeregere n'atuuka ku luggi lw'emiryango n'ateeka okutu kwe ku luggi era yagenda okuwulira nga Paulo yeerwanako. Yali ayanukula ekibuuzo kya Registra kye yali amubuuzizza nti bulijjo otugamba nti towasanga era ne foomu yo gye wajjuza wano sabbiiti 2 zokka eziyise bwe wagamba nti tolina mukyala ate mukyala ky'ono afudde. Mu butuufu Paulo yali tasuubidde nti ebigambo byevuunudde biti era emmeme yamutyemuka bwe yalaba fayiro ye ku mmeeza naye kali amaggwa. Florence bwe yawulira ekibuuzo kya Registra n'aluma omumwa n'aluma emba n'ayisa eriiso mu kituli ky'ekisumuluzo ng'ayagala alabe Paulo bw'atunula kalimbiro ono. Naye kye yalaba kyamulaga Paulo ng'atudde emikono gye agitadde ku bisambi bye kyokka ng'asazeeko. Yalabika ng'atidde era Flora yagenda okuwulira nga Paulo agamba Registra nti naye sebo gwe waliko mu Africa era wandibadde omanyi nti ewaffe tetuba na mukyala omu, tetuba na maama omu, tetuba na taata omu. Baganda ba nnyoko bonna baba ba nnyoko, abakitaawo baba bakitaawo, baganda bazaala taata wa taata wa jjajja baba babo. Awo omukulu wa college we yamulira ekimuli n'agamba Registra nti kyo kituufu bannansi beeyo bwe batyo bwe balaba ebintu era nze nalwawo okukitegeera. Omwana omu yansaba okugenda okuziika nnyina ate waayitawo omwezi gumu era n'ansaba okugenda okuziika nnyina. Konze nti nnyoko afa emirundi emeka. Deputy wange ye yantegeeza nti buli mwana alina bannyina bangi nnyo. bwe batuuka awo Registra kwe kusekamu nga bw'abuuza Paulo nti kati ssebo osigaza abakyala bameka? Florence nassa ekikko. Era Paulo baamukolera enteekateeka egenda okuziika omu ku bakyala ba muganda we baba ku bakyala be ng'empisa ye Uganda bwe yali. Kyokka kirungi ku olwo n'ebibuuzo byabwe byadda. Paulo yali ayitidde waggulu ddala era waayitawo ennaku 2 zokka. Flora n'amuwerekerako ku kisaawe ky'ennyonyi. Bwe yali amusiibula n'amugamba nti mukwano olumala okuziika mukyala wa muganda wo ngodda? Ko Paulo nti lwakugenda naye ngenze kiwuduwudu emmeeme esigadde naawe. Awo akaloboozi k'omuwala omu kubakola ku kisaawe we kaayitira abantu mu muzindaalo nti
mumpulirizeeko mumpulirizeeko abasaabaze mwenna abagendera mu nnyonyi y'entebe 129076 eyita Palisi, Rome, Khartoum, Entebbe mugende mulinnye kabyogera mu Luganda nno ssebo tokazanyisa. Pawulo yayimukiramu naye aba agenda bw'ati, omuwala kyava amuvumbagira n'ateeka emikono gye gyombi ku kutu kwa Pawulo n'amubuuza Mukama nti, bannange nange Pawulo ndiba mukyala w'Abaganda beera? Ko Pawulo si gwe ogabika. Awo Flora we yamuweera kiisi, kitange agiyita kiisi. Kitange eri agiyita kiisi. Omulenzi gye yagenda nga yeekomba n'okwekomba munnange nga Pawulo kiri muttu adda e Buganda.